njala muntagingire araje wa Buganda Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga director of araje Mengo muntagingire mwetaga kuno njala muntagingire cabinet ye Mengo yona mujintagingire bere kuno njala muntagingire government yo mumpa mbere sekta basonta waka rekiziyo na ebitongole byokwerinda byonna bibere kuno nchimanya aba eso se mwai simanyo babichi byonna mukwe muri kuno mbera ko kubamba mayo baba wa sente mutandiko ku recording aga videos zino muzitereke mu archive ya mwe mujazi kozesanga obujulizi nze sina bagamba sina kyentya omulimu gwenkola gwina kulewa ku TV za Uganda radio stations naye olwokuba nti mmwe ensi mwagifuula ya kukwekera mu byamabe mu kwagala kusirwaza banna Uganda temusobola kikola so no njala tandika n'ekigula lugi essaawa zino ne before nga sinatandika na kigula lugi manyi kuno kuliko bannamawulire ab'oku TV ne radio stations nchiddamu manyi kweno video kuliko bannamawulire abakola ku TV oba kye tuyita telefayina n'abakola ku radio stations ze tuyita fama oba FM mu Luganda baziyita fama mu Luzungu baziyita frequency moderation kye tuyita FM bakiyita frequency moderation kye bayita FM mu Luganda tuyita fama so manyi kuno kuliko bannamawulire kuliko ba bloggers kuliko n'abantu abenjawulo abaliko kati njagala buli omu asooke atule ku video eno nga ntandika ekigula lugi kiriwo ekiti nabagambye nti Uganda yonna yoseti bahabula otabayisa omutono wakarekezi yakutte ensimbi empitirivu eziringa obugulu bw'eggongolo n'azisasula ku telefayina oba ze tuyita TV ku radio station zonna ezina frequency ekwatira ku frequency moderation kibayita FM ku radio gwanga lyonna bazibawa ne baziwa bannamawulire abasoma amawulire ku TV ne ku radio wepo ne ku Facebook kuno okuli ba bloggers okuli ba commenters n'abasharing n'abagala okuvuma na buli kimu n'abatiisa na kino twakitegedde nti system gye bagenda okukola ne ffe tetulina buzibu n'ekyo kuba ffe twabagamba nti obulimba bukeera naye ate amazima amazima gatambula mpola ne begasookayo gasiimula buli kimu n'olwekyo njala bategeeza mwenna temufa kubeeyogereze omweyogereze takusuza kayanzo olw'ensonga nti gwe mulimu ogumusasuza okujja ku media kuno okulimba gwe kyolina okukola omuntu bw'ageza okutiisatiisa mu inbox mu blocking akablocking kaliwo just block with immediate effect so njala mutagire mukulu director araje Owememe wali Mbulange so mutagire araje ne government yonna njagala wano so director of araje Mengo mwetaaga wano njagala na information kubamba nyisa zino ali mu state house sasa zino tuogerera mudachikangana drone yange mugoberedde nga ingira state house na kasoro mukulu araje kwetaaga wano je ne government yonna ye Mengo mbetaaga wano njala tandika bwenti kati njagala kutegeeza bana Uganda mwenna buli gwolira ku TV radio stations ngayogere bitakwatagana ng'empalizo ya musasudde mumanye sente baziridde nyingi okulumba nze omuntu omulwepo n'okulumba mu abali ku social media naye nga mumanyi nti olutalo twalutandika dda buli omwagume gyali ne bakuvuma ne bakola kiguma kubanga tulina gubya mutwe bw'otaba na muntu mugumu ku social media oyinza obutasobolako kati njala tegeeza mwenna abasasuddwa kubanga nze nabagamba mbeesobolera mwenna single handedly wakuba nti njalako bazannyo mwenna abasharinga n'abakomentinga ku buli platform gyemba ne gye siri mwe bali nnyo mwe balirira muli bazira nnyo bw'obanga oli mukyala oli musajja oli mwami oli muvubuka naye ng'oli waka oli mu diaspora ng'osobola okuchallenginga omuntu ng'okomentinga webali nnyo balire ddala kubanga omulimu gukoze bali nnyo balire ddala kati njala tandika bwenti njagala n'obuwombeefu n'ekitiibwa omanyi nze byange mbikola kaate ng'omusezi agula essiyani nti ngenda kulira ku bantu bange njagala bagamba omuntu yenna akugamba nti Lumbuye yabika Ssaabasajja nkiddamu mugambe akwate akatambi nga njogera nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Butebe w'okubiri mu Vicente afudde akateeke ku mutimbagano waliwo abantu abali mu diaspora bali ready omuwa miliyoni 10 eza siringisi za Uganda nga teziriko kuba ndulu bakwetonda nti zaaki nkiddamu munnamawulire celebrity yena mu Kampala ng'akola ku TV radio station oba ki mu mugambe bw'aba alina akatambi ono ayogera Lumbuye ng'abika Ssaabasajja Kabaka akateeka ku mukutu gwe oba akawe TV oba radio stations bakazanye waliwo miliyoni 10 ezimulindiridde bagiza kisabo n'abali mu diaspora zibagala omuwa ng'alina obujulizi nti ekyo nakikola era buli muntu gomulira ng'azze n'etteeke erigamba nti nze nabika Ssaabasajja Kabaka manya nti yo mulabe waaki mulabe wa ggwanga tayagala nkyukakyuka be bantu abasasulwa kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti media Museveni yagisasudde ssente empya n'enkadde okola ekintu ekyo so buli yenna gomulira ku TV nga zze okwogera bitakwatagana ng'empale za mukama wa musasula mugambe twetaga ekintu kimu leeta video omusajja Lumbuye ng'abika Ssaabasajja Kabaka bw'aba tagirina mu mugambe agenda afuna ebyokukola oba nyo kubuuja alireko n'akawunga sinakindi oba ali akalo n'obusera asobole
okubanga afuna ekiwumula eky'olubeera n'ekitangala awumule bulungi. Otherwise bannamawulire nina message yammwe nga sinatandika kiggula lugi. Message etambula bweti. Message etambula bweti. Egenda kubeera mu Luzungu kuba nkimanyi mwebuzabuza temanyi Luzungu. Ngenda gibasomera busomezi mugitegeere. So this message goes to the entire fourth estate in Uganda. Nchidam. This message goes direct to the entire fourth estate in Uganda. Bwengamba fourth estate mu Uganda ntegeeza ekitongole kikwasaganya ebyempuliziganya n'amawulire mu Uganda ng'oli munnamawulire ogasaasaanya ogasaka ogasoma ogabuulira abantu. Muli kitundu kyakuna mu Uganda ku bintu ebizimba eggwanga oba n'ebiryonoona. Kati ntandise bwenti ne message egenda wammwe. The entire fourth estate is in complicity to compare genocide in Uganda. I am a citizen journalist. Even it's meant to remain alone, I will remain aside with the majority of Ugandans. All journalists who have been paid to demoralize or to perpetrate a wicked person, the world will judge. We are in a global village where actions as journalists will catch with you. All journalists that have been paid by Kalori Wasanya, Peter Mayiga, Araje, and Yoseriti Bahabrota Baisura, the son of Karechezi, your actions or moves of committing genocide against Ugandans that are not journalism, and you know it normally wrong, it will not abuse you but encourage you to discuss the idea of avoiding future consequences. Many people who have been previously promoted to genocide and being hunted down, you should know that we are in global village. No one can avoid justice. Message njibasomedde mu Luganda. Ekyagwa ku ggwanga ery'omuliraano mu Rwanda abaleeta obuzibu be baali bannamawulire abagasaka abagatambuza n'abakuma omuliro mu bantu. Mugaana okwogera ekituufu eri okubutegeeza aba ne mutandika okugamba nti gavumenti tetta abantu ne mugiziriikirira gavumenti ng'etta abantu ewamba abantu. Abantu abavaho ku information entuufu ne mbalinnyirira nkubuulira kati abantu abali bakola ebitongole by'amawulire mu Rwanda bakyakwata batwalibwa basibe mu makomera. Nga ne yasembyeyo yali nnyo ennaku nga nnya mabega bamukomeza n'omuteeka mu Rwanda. Mmwe mwenna abazibiikiriza embeera egenda mu maaso mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'embeera egenda mu maaso mu Uganda nga bakwata ne bawamba abantu ng'oli munnamawulire. Ekirungi mu kulya ku social media obutambi bwammwe gye buli mujja kubuuzibwa akana n'akataano ng'ensi ekyuse mu bbanga eritali lyawala nnyo. Kubanga obutambi bwammwe bwonna gye buli bukwatibwa. Era mbagambye message ye mbawadde egenda buli munnamawulire yenna ekintu kyemukola okuvuma abantu abageza kugula amaaso bannayuganda n'okuzibiikiriza gavumenti kirikozesebwa mu bujulizi nga mu kkooti z'amateeka olikwatibwa n'osibwa kubanga weetama mu kitta bantu ekigenda mu maaso mu Uganda. That is my message to all journalists in Uganda. Ntandise n'ekigula lugi mu bufunze. Sharing a video. Ntandise bwenti. Njala kutegeeza bannayuganda mwenna buli omu gy'ali naddala baagala enkyukakyuka. Bw'oba tosobola kukola Facebook live, tosobola commenting oba okusharinga, njagala munkolere kintu kimu. Yosero Tabasira mutano wa Kalekezi yasooka naggala social media mu Uganda n'amala n'aziggalawo. Naye ng'ate ekyewuunyisa oba ekisinga obukulu tugamba nti okuweereza obubaka okutambuza information tubuyisa ku social media these days kubanga abantu bakyalaba TV bazivaako buli mwana smartphone. Kitegeeza ki? Bw'oggala social media oba blocking information. Kino kiddako ki? Ekiddako kiri bwe kiti. Buli muntu yenna ali mu Uganda ng'oyagala enkyukakyuka. Yoseti Bahabura Tabantu Kalekezi yasindise abantu ku mikutu gya Facebook, ku Twitter, ku radio stations nga basasudde ensimbi okulumba. Kati waliwo ebintu bigenda mu maaso mu Uganda we twogerera essaawa zino. Nti Yoseti Tabantu Kalekezi ne gavumenti babataddeko sanctions zengendo basomera bandi abazigenzo zifacing na sanctions ki. Essaawa zino waliwo omutimbagano gwe Twitter gwa Twitter. Njagala kusaba na Uganda buli omugendo oggulewo account ya Twitter. Tutandike okutwalaganya abasajja abali mu diaspora, abanyarwanda, abasasulwa gavumenti bambega, abali mu kulumba Robert Kyagulanyi Center, abali mu kulumba bakulembeze bannupa, abali mu kulumba eggwanga, abali mu kulumba ebitongole byonna ebigezaako nnyo okusindikiza Yosero Tabasira mutano wa Kalekezi okuwaayo obuyinza mu mirembe. Kino kitegeeza kibogenda ku Twitter n'osangayo comment nga abasajja ba NRM bagitaddeyo mu batwalaganye.
tukwano ku Facebook muliko abantu mugenda mu kakaaga naye kati bwogenda ku Twitter sawa zino nga bataddeyo ekintu kitegeeza tekigenda kufuna defense ate ng'omuzungu akolera nnyo ku defense olw'ensonga nti kasita muwa mulalo ku kintu kyonna kyakoze kiba kitegeeza afunye tekiyita supporting evidence y'abantu nti baliwo baagala change. But the moment you keep quiet, you don't counter-attack those lies of Museveni on Twitter. That means we are wasting a lot of time. Please, I beg you kindly, all Ugandans, whenever you are using your phone, go and open a Twitter account. Please, let's encounter those people who keep on lies and who keep on lying and deteriorating all people who are in the effort of saving our motherland Uganda. Please, mugende mugula Twitter account, mutandika oku defendinga Kyagulanyi, mu defendinge banna Uganda n'abantu bonna abagezaako okuba banna Uganda obuyambi okuba nti tuva mu mbeera embi eriwo. So buli omu njagala ogenda ogula Twitter. Kiri bwe kiti. The moment babatekawo ekintu kyonna nga kivudde mu mawanga ag'enjawulo katugambe UN, European Union, United States of America nga kikwata ku Yusuf Tabasiro mutano wa kale muino kijanja wazini every and every corner. Share it, post it, defend it nga bana Uganda nchiddamu. Whenever you get a positive message from the foreign bodies, that is United Nations, European Unions, and the other big countries like USA and Canada, please, whenever they post something which is positive, which might help all Ugandans to defend themselves, please share, comment whenever you have time, because these people, they're just waiting us. Nchidam, mugende ku Twitter, buli kimusanga yo oba America tadde sanctions ku Uganda muzisharinge ku Facebook, ku Snapchat, ku Twitter, buli wamunga mu defendinga kubanga. The more you show your desire nti ekintu mukyagala kiba kitegeeza Yusuf Tabasiro mutano wa kale kizaba kotakota mu galomonde omuzungu akolera nnyo ku response y'omuntu gy'oba omuwadde kubanga abantu mulina obwetaavu, but when you keep quiet agamba abantu bendifendi nga benwanira kirabika tebanjagala. Kyo Museveni kye yakoze yasindisa abantu bangi nnyo ku Twitter abadefending ebikolwa bye, era we twogera bali mu bitter relationship ne Sam Kuteesa olw'ensonga bamukubye sanctions ate nga yawasamu Kuteesa ssente empya n'enkadde okulaba nti baziyiza ebintu nga bino. So kati sanctions ngezo bwe zijja muzisharinge muzijanjawaze ku Twitter, ku Facebook, ku WhatsApp, ku Snapchat, ku Instagram muzijanjawaze mpaka n'omuzungu yagisindisa nti walayi bana abaana ate basharinga bakomenti nga mutemba wa time mumugende mugule Twitter account. Twitter account nyangu nnyo yakugulawo bw'omala ogigulawo ng'okola ebirala. Kati ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala gye njagala okutandika nayo yiino. Nga mbaga nti njala muntagingire omumpembe wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga, njala muntagingire wano Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Mr. Alaje. Kati Mr. Alaje wetwogerere sawa zino oli mu State House Nakasero kubanga drone yange huiseeko ng'oyambukiriza ogenda kwesoga State House Nakasero kire mugendako tubitegedde byonna kubanga mission gye mwagala okukola njimanyi. Nfunye information nti ennaku zino mu Bulange Mengo ne mu Bwakabaka bonna office ezisinga obungi mutandise okutiisatiisa abaana b'abantu abamu atazero bba ku b'empi. Ate nga abaana bamaze emyezi miyitirivu nga tebasasulwa nsimbi mulowooza tebagaba information, ffe tusobola okwetambula information tugifuna. So ebyo nno mulekerawo okutiisatiisa abantu bye mukola byonna bikyamu. Ngenze mu maaso. Waliwo omukulu no gwe bayita Musaazi oba Jeno oba Meja Musaazi, omwami ono afuuse ekizibu ate nga y'omu ku bantu abaagoba bamba wabudde abali Kabaka ne yeefuula nti yasinga okukuuma Kabaka. Sikumbe talina nkwe naye asula mpigi. Omwami ono Musaazi y'omu ku bantu abamaze ebbanga nga balya mu Kabaka olukwe so nga ate balina okukuuma Kabaka. Ono abulookinze abantu bangi nnyo batasobola kutuuka Kabaka okutuuka lwe yafunye obuzibu ate na kati bakyabikola nga bali nje Charles Peter Mayiga. Kano okuyingira Emmengo nakyo kizibu. Muntagingire omukulu gwe bayita Joseph Kawuki ono nno ye Minister wa Local Government ey'Obwakabaka bwa Buganda ono yafuuse ekizibu. Mbutakubye bantu bakozi bakola mu Bulange Mmengo asula mpigi kubanga munaye takyagambwako yafuuka kakonkako kubo nga mukamwe bwe yakoze nti bo buli muntu agezaako nnyo kubanga abuuza ebibuuzo ebikwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'ebintu bigenda maaso mu Uganda. Mu Buganda beefuula nti bo bananyini Buganda bagiwamba era teryabakwatako. So nno mukulu Peter Kawuki Minister wa Local Government ntegeezeddwako nti abaana b'abandi abakola mu Bwakabaka wafuukidde ekizibu bba ku b'empi olw'okuba nti beebuuza kyekyatuuka ku Buganda kyekyatuuka ku Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo. Ekirala kye nsobodde okufunako mu drone zange ntegeezeddwako nti era Mayiga essaawa zino yeesoze State House ng'embeera emulemeredde olw'okuba nti social media eganye okusirika abantu badimaaninga Kabaka. Ngenda kwambula Mayiga olwaleero ndyoke ngende ku video enebe ey'okubiri ndyoke ngende ku ttuluba eryokubiri dena bagambye nti ngenda bawa kasavu kanya leero nsose mu Bulange Mmengo ndyoke ngende ku video ey'okubiri ko sanctions. Kati ntandise bwenti nchiddamu bwenti nze Lumbuye Fred eke Chemical Ali ku social media kuno
njogera nga nze nkozesa mutwe gwange 2 sirina muntu yenna gwe nkola naye nkola nga nze ne drone zange nkiddamu kuno ku social media nkola nga nze omuntu ne information yange ne drone zange. I don't have anyone I do associate with, period. Nkiddamu saagala muntu kola program ku social media na nesibako nti nkola naye. I do not work with anyone. I work alone with my drones, period. Buli muntu kola choyina okukola okikolenga gwe, so sigamba nti I'm associated with Lumbuye. No, I'm alone with my own drones. N'abantu abasharinga n'abakomentinga be bantu bembera nabo ku social media, but I do work alone. I don't work with anybody on social media. Don't be fooled. Oyita gamba nti nkola naye ekyo nkigadde kyekibadde ekigula lujji kya leero. Kati nsimbudde ne video. Video etandise kati. Era nina okuddamu ennaku z'omwezi wano wakati. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogwokuna omwaka 2021 olunaku lwakubiri. Ntandise bwenti. Nabagamba buli lwobeera n'omwana ng'akola nnyo emivu y'ewaka era nga nawe omanyi nti omwana ono ali stable ntakola mirimu, n'omusanga nga yeejaga akola emirimu waka, tandika okwekengera ebintu bino byakola abikola in which aspect. Wetwongerera RDC Mr. Araje Wasanya Kalori Peter Mayiga emirimu gyakola ennaku zino egyakafuweeke ayinza n'okuba takyebaka ate nga baŋŋambyeko nti okwebaka tisaazi nalina ntono nnyo olw'ensonga nti pressure muyitiriddeko emuli mulimaawo wansi to the extent nti n'okuwujja ekiwojjo tanyala budde bukyawujja kiwojjolo olw'ensonga nti abantu bamubuuza twagala kabaka waffe naye takyalina gy'akola ki kyasobola kugamba public. Bwe twogerera essaawa zino Charles Peter Mayiga Wasanya Mr. Araje ennaku zino emirimu gy'akola alabika n'atera kujja kwera mu Bulange Mengo asobole okubeerawo. Emirimu gy'akola gisaana okubulirizibwa kubanga bagaba mu billions 38 okugezaako ku neutralizinga Victoria People Power okugifuna nti agiteeke wansi kirage public and international community that Uganda is safe. Nothing is taking place right now as we speak. But right now as we speak the man is in the State House discussing with Yusuf Tabasura the son of Karekezi certain issues, but soon or later I will inform you the meeting gibabadde balina essaawa zino olwaleero nja gibategeeza kubanga nzize ngulwedde amaze okuyingira State House nja kubamba tegeeza. Kati abasinga obungi mwalabye era nababudde mu video eri yawedde mwalabye engeri gye bagemyemu Ssaabasajja ne mbagamba bannange ebintu bino Museveni ebintu bino bimukutte offside. Kati ntandise video era njala mutagingire Mr. Araje Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga. First and foremost, this gentleman is good at lying because he knows that he's a lawyer. We know he's a lawyer, but he's a good liar. Nabagamba mutule body language ye nengeri gyakungamo bigambo kati muyaye. As we speak right now, Mr. Araje yavuddeyo olwali abadde n'omukolaawo n'ayogera simayika konka ku kkubo tekamala kavaawo biki abalaba abyogera n'amindi yabyogera mpaka lweyita mpaka Mbale n'agenda nawe kyekimu kyojja okukola. Kati mukulu tukimanyi nti mu lulimi olusawo abantu bonna worldwide abasawo waliwo kye tuyita consent form ng'ogenda okugema omuntu naye video gitwalabye tetunalabako consent form ya mutanda nga consent ize tumugenda mugema tu twabagambye nti omuntu yenna alina ekirwadde takkirizibwa kugemwa. Twalaba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri ng'ali mu mbeera kye tuyita solid state oba vegetable state nga tasobola kuba nti akubibwa empiso yonna ya covid. Kati kino ekikolwa kye mwakoze mukulu, buli lw'ogenda okugema omuntu osooka mubuuza kibuuzo olina ekirwadde kyonna chronic disease ORG oba ekirwadde kyonna kyekalukiza ku kugema omuntu bw'ayogera ekirwadde tebamugema. Naye olw'okuba nti bano abasajja bamafiya njala bajjukiza lwadde tebuli busa nga bagema Ssaabasajja Kabaka naye tetunalaba ku consent form kubanga Ssaabasajja talina consent gye yakoze yonna. Njagala bagamba ekigambo kimu, kino ekigambo sinze nandibadde nkyogera naye kankibabulye public. 1, obutuwa ennaku zino Yosenti Bahabura otabayisula mutano w'akarekezi bwakozesa ne Mr. Araje Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga obutuwa bakozesa bumanyi okusiimula momole z'abantu. Bwe busiimula memole z'abantu abadde babanga tebakyasobola kureorganizinga abantu. Information gye nafunye mu reliable sources nti omutanda bwe yajja okulabikira ku mazaalibwa ge gana agasembyeyo eggobe lyaggwera mu kibya munnange drone zaŋŋambye nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri takyasobola kureorganizinga bantu be nti onazze ku mukolo egundi.
olw'ensonga nti gyakoma okuba nti obutwa buli bumusigala mulamu bubeeramu bambi Ssaabasajja Kabaka aluuzinga memory oba aluuzinga focus n'ebifaananyi. Abamwetegereza obulungi ng'agezaako okutunuulira omuntu yali amuyitako ng'asitula amaaso bwa kiba kitegeeza ali mu pain era ali mu buli bweda nti n'abantu takyasobola public organizinga. Njala mwetegereza obutambi omuddemu bwetegereza abantu bennyini baalaba ekituufu ekigenda mu maaso kati wasaanya Mr. Alage bw'ovaayo n'ogamba nti omutanda yafuna Alage munnange nkwewuunya. Eyo si ensonga eri bweti. Mwategedde ani yagemye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri? Nkiddamu. Mwategedde ani yabadde mu lukulu agemye Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Ronald Mutebi owookubiri? Amawulire gaagano. Mujjukire Yoseeri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi. Bwe yali ng'asinzidde kolo ku mukolo bwe yali agenze okusabirako ne babbi banne ba mafiya okuleeta Ssaabasumba eyali azikiridde mu kiseera ekyo, we yajja n'ateeka ekimuli kesi ne mugamba ogunywanga n'ogufujja tojja kinteeka bbendeweera n'evaako n'egwa. Omumpembe ono yayimirira n'agamba nti ye ng'omuntu alina dokita we gwe bayita Dana Atwine yamukolako ebyobulwadde byonna ne mbagamba muwuliriza akantu ako. Yakyogera n'agamba nti ye nga ye ajja kwongera okubuuza abasawo era abuuze ne ku musawo Dr. Dana Atwine kiki ekiviirako abantu okufa cardiac arrest oba okufa emitima okufuna blood clot mu misaayi. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani mumpulirize bulungi. Amazima gali nti Museveni yali apreparing emboozi n'okuteeka abantu okubategeka mu ngeri esobola okubalaga nti Dana Atwine musawo we. Kati leka mbabuulire ekituufu kiri nti Dana Atwine ayinza okuba nti yasomako obusawo naye nga tabupracticingako. There are two things. Oyinza okuba nga wasoma naye nga bye wasoma si by'okola kubanga record eziriwo ziraga nti Dana Atwine yali akoleddeko mu ddwaliro egindi oba yali agemyeko omuntu tekibangawo. Museveni yali azimba emboozi eyo okubalaga nti balina mission esembera soon or later nga bagenda gyekulya bo nga ba insider. Do you copy? Nkiddamu. Museveni, he was trying to create a story in future so that they can use their insiders to finish their missions. Do you copy? I'm informing the public. When you go back and you hear Museveni's story, when he was introducing Dana Atwine as his personal doctor, he was preparing something in the future so that if they are trying to eliminate sound, they are going to use their own insiders to do their jobs. They are tired of outsiders who expose their wrongdoings. So Museveni ekolo yali agezaako nnyo okupreparinga public okugiraga nti Dr. Atwine Diana, Permanent Secretary Minister of Health, she's a professional doctor naye nga tapracticingangako busawo bwonna. Wawe tulaga waawano. Bw'amala okwogera ebyo njagala bazzayo kebabega. Museveni all along abadde ajjanjabi ba Germany, ba China n'abayindi. Those are three categories of the specialist doctors from abroad who have been taking care of Museveni all along. Chinese, Indians, and German nationals all along. So how dare at this particular moment Museveni introduces Dana Atwine that she is his personal doctor? It is wrong. It is a decoy whereby this gentleman was preparing the public that they are tired of outsiders. They are going to use their inner circle mafias to finish their businesses one way and another. Bw'amala obbategeeza yali alimba kubanga Dana Atwine talina capability esobola kukola ku Yosef Tabasula mutano wa Kalekyezi. Bino bikola ku preparinga. Kati tugenze mu maaso. Rwanda telewulusa Ssaabasajja Kabaka nga bamugema eyamugemye omumanyi yoyo Permanent Secretary wa Ministry of Health gwe bayita Dana Atwine. Kitalo nnyo, kitalo mabeere. Obuganda butyoboddwa nti n'omuntu omugwira atamanyi bulombolombo na nnono asobola okuva gy'avudde najja n'awungeeteza ebiteeteeyi bye n'embaliga n'enjala ezitali mu bigere n'amenya protocol y'owa Kabaka okujja okugema omutanda nga tafunye lukusa mu bulombolombo bwa Buganda. Twagala kubuuza Mr. Alage Wasanya Carol Charles Peter Mayiga, how dare you allow any person to come and immunize our His Majesty His Majesty Ronald Mutebi Owokubiri? How dare you? Nkiddamu. Wasanya Mr. Alage Carol Mayiga wakkiriza otya permanent secretary ata practicing angako mu ddwaliro lyonna kubanga tewali likoderaga nti yali practicinze najja n'agema
kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri nga tewali wadde consent form yonna eragiddwa kubanga nga bwetegeeza public nti kabaka obutwe bwamukuba butuuse mu state nti he can't even recognize people on the occasions or on function takyasobola balicognizing kubanga obutwa buno bukuddugaza bukuyubula olususu ne bukuleetera obulumi mu nnyingo mu kifuba n'okubanga buli kaseera oba oyagala kwebaka bukuleetera ennyonta bukuziba eddoboozi ne bukendeeza site kubanga naavu zibuzikwala buzinyweza yeeyo solesita gye mulabemu omutanda nga tasobola kusitula maaso kiba kitegeeza nti naavu ziri tight zaasikibwa obutwa buno era mwetegereza bulungi Ssaabasajja mu miro gino gyadde gyonna gyesise kubanga ffe gwe tumanyi omutanda omusajja ayina ensi kyanga ne bagikwasa tosobola gikwatamu wadde emirundi ebiri ogifune kati gwe twalabye nga naavu zonna zeesise to the extent nti abawulira ng'enkalamata that's not allergy, that's not poison. So Mr. Allergy wasanya kalori Charles Peter Mayiga, count us knowledge please. Wasanya kalori Allergy Mayiga, count knowledge in Baganda and the entire Ugandans. Stop fooling Ugandans with your boss yourself, Tabasala the son of Karikes. Count us not tubale mwamagezi please. Mulekera okusirwaza abantu. Kati dana atwine ava atyeri akwate ku mutanda nga protocol mugimenye since when. Since when? Ekirala bwe bamaze okukola ekikolwa kyabwe era mulaba mu still photos you can't recognize any one of those doctors apart from the drones ezikuwadde who is who in that photo ngwati mu kifaananyi ekyo mu still photo yafulumye ne mu video bano abantu balina media zaabwe nga kamera zaabwe zisobola okufreezinga ekifaananyi ky'omuntu noba nga tosobola murecognizinga bwe kuba kutonyesa kuba basobola gitomesa mu kamera eyo bo bakola bino ebintu basobola okutonyesa basobola okukola ekintu kyonna kye bakola ne bakikola kati tosobola kurecognizinga ani okitegeera be bakola ebintu bino kati maama njala agenda kuwana okukoweddera ndyoke ngende ku kirala maama Sylvia Najinda Luswata ngenda kusaba n'obuwombeefu mu Buganda tukimanyi nti empologoma bwebeera mu lubiri teba kisuntu empologoma mu lubiri teba kisolo kyonna kyogera yeyina okwogera njala kujjukiza nti wamenya akalombolombo katya teri mukyala ayitibwa Naabagereka oba ayitibwa Mukaakabaka ateekeddwa kwogera nga bbaawe si ayogedde. It was wrong. Bakozesa ensobi on each and every day passes. Bakozesa ensobi. You were not supposed to utter any word. It was a mistake. This symbolized that the man can't even speak on him, or the man can't even speak himself. Are you the one, the spokesperson of are you the spokesperson of Kabaka? No. So each day passes bakozesa ensobi. Mu bulombolombo bw'ennono obwa Buganda Naabagereka tosobola kwogera nga bbaawo waali. Empologoma bwe beeri mu lubiri teri kisolo kyonna kyogera. Ani yakuwadde amagezi ojjoyogere nga bamaze okugema baffe? It was a mistake. Bakozesa ensobi ate ng'ensi abantu bazikwata awo sigenda kulwawo nvuddewo ngenze. Kino no njagala kati kukwata mayiga olwaleero. Bannayuganda bangi ne badiplomats abalina okulumirwa olw'ensonga nti baagala Ssaabasajja ng'omuntu era babadde basaze entotto okulaba nti Ssaabasajja Kabaka atwalibwa emitala w'amayanja okufuna obujjanjabi bw'enjawulo. Naye Joseph Kibahabula tabayisula mutano wa Karekeezi ne Mr. Allergy wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga balemesezza buli diplomati yenna abadde alina emukwano ku Ssaabasajja Kabaka ogenda ofuna obujjanjabi. To the extent bano baatuuse okubibwa essimu okubategeeza nti twagala kujja ku evacuate nga Kabaka tumutwale afune obujjanjabi. Mayiga ne Museveni bagambye ba diplomatic bano nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi era nga tumuwadde abasobola omujjanjaba naye ng'ebirwadde bimuluma ekimuluma kimu nti covid yamuluma nti alina n'obulwadde bw'ensigo. Jjukira n'abagamba bafumba ebirwadde kati ebijja. Kati bw'ogamba omuzungu ti omutanda alina covid kiba kitegeeza tasobola tali free kutambula. Kati bw'ogamba omutanda nti alina ensigo ate ng'olwedde mbali mufumba ebirwadde binaamugjawo
kitegeeza bana abasajja mulina mission emaliriza omusajja bwe mwamaze okwogera ebintu ebyo ba diplomate bategeera nti bana abasajja balina ekintu kye bafumba era ba diplomate baasirisozo bali batadde application bamutwala kumujja free of charge kubanga mikwano gye egisinga obungi mwegiri mu Uganda n'egiri ebweru Museveni ne Mr. Araji wasanya Kalo Charles Peter Mayiga bategeeza ba diplomate nti it is possible because the king is fine and is getting treatment of COVID-19 and kidding nenjala kubuuza yaseri yaseri ne mukulu wo ne mu mafia munono Mr. Araji omuntu bawa ina kidney problems waliwo okujjanja kubayita dialysis njala kubuuza report eraga kidney dialysis ya Ssaabasajja Kabaka badde agikulira mu ddwaliro ki yonga temunnajogerako bwabanga omuntu mwagabe ba diplomats Ssaabasajja Kabaka ayina kidney problem mwabalazeeko ku recordize eza dialysis gye bakolanga bamujjanjaba era lwaki mwamujjanjabe nga muganja ayina dialysis suffering from kidney problems ewa ayina covid ati lwaki muimmunizinga waki kati nno wale mwekubidde ggoolo era mayiga wasanya Kaloli Mr. Araje you have a big problem and you have to challenge nene logena kukwatibwa ba diplomate bamaze okuteeka request zaabwe zino wasanya novayo categorically in the public mu budde ng'ensana ng'enseraba n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka ayina ekirwadde kya Araje ne weekuba ggoolo ne weeyiwa amanda mu mbugo already you are boss akabe ba foreign diplomats nti Ssaabasajja Kabaka ayina kidney problem ayina covid video yo yatuuse dda mu state department yatuuse dda mu home office international human organizations zigirina nga ogamba nti Kabaka ayina Araje nenga tebajjukira ba diplomats mwabagambye nti ayina kidney problem ate era ayina covid-19 gwe novayo publicly era ne weekuba ggoolo ne weeyiwa amanda mu mbugo Ssaabasajja Kabaka mbu alina Araje kati mukulu bwabanga alina Araje nga mukama already yeekubye edda ggoolo eri Mayiga tuli mu 21st century bakozesa ensobi nga naawe ensobi ozikola ozimanyi mukama already bamusindikidde samanize zimugamba twetaaga omusajja agende for further treatment mukama nawe statement naawe ogimanyi nojja mu public n'ogamba mbw ate omusajja mulwadde wa Araje who is falling here that means kino ekintu kye mwakutte kinene ennyonyi gye bayita empologoma enzitowa mukutte empologoma mugitadde mu kaveera empologoma egenda batolokako ate ejja balya empologoma egenda batolokako ate ejja balya wano kati mwekubye ggoolo awo sigenda kulwawo ngenze maaso wetwogerera essaawa zino wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga mu protocols obwa Kabaka oba mu constitution ya Buganda Charles Peter Mayiga tayina buyinza bwogerera Ssaabasajja Kabaka bulwadde muluma mu Buganda tulina musajja mukulu Kasujju Lubinga ono yalina okwogera ku mbeera z'obulamu eziri ku Ssaabasajja naye baamugaana okubaako kyayogera era tasobola kulaba wadde Ssaabasajja wadde okwogera naye ebintu nga bigenda essaawa zino mu Buganda tebiwoomera ddigobe nti abantu bonna babatiisiza to the extent babakyabakkiriza kwogera okujjako nze ayogera n'abantu abalimiza eppiri okuba nti bavudde n'abakubye ennyimba mwenna n'abatadde post mwenna mwe bali nnyo okuba nti mukola ebintu bino wammanga omukulu no bwe yalabe pressure muyitiriddeko ne bassa ssente nnyingi ku social media to the extent yatuuse n'okuleeta abavubuka be yali yagobedda mu Bwakabaka bamuyambe bamwogerere abantu baleme kwekalakaasa omumpembe Mr. Araje wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yatuuse ku kisenge n'atuuka okuyita akagulupu k'abavubuka abatamanyiddwa na mu Buganda bito bya Buganda nti gye bali ne bakola kye tuyita press conference babadde nga munane bagamba mbu bonga abavubuka ba Buganda tebakkiriziganya mu kwekalakaasa mbu era bakikola batawaanya Buganda era balabe ba Buganda era bo tebakkiriza mu kwekalakaasa which ffe tukimanyi bulungi nnyo wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga tugenda ku exposinga nga wakajambulange Mmengo wali oyogera bulungi nnyo nga amayembe ga kifaalo gakusinga kusinda we twogerera kati oyogeranga Nambaga fere tujja kufaako kola byokola naye obudde bagamba obudde bugenderera kyokola musajja munno tuyagala bakikkole ate oyagaliza mu kika kitaawo olumaliriza lusseemu nnyoko Mayiga kyonna ekigenda mu maaso mu Uganda ojja kifunamu n'emikono ebiri nga tekuli wadde akusituliddeko jja byesulira byonna bimalewo wetwogerera wasanya abantu bano wammanga balina obuvunaanyizibwa mu Buganda bonna yabaggalira era tayagala bayiteko we bayita bonna y'ensonga lwaki kati yafuuse omwogezi wa Buganda yafuuse Katikkiro yafuuse omusawo yafuuse omusirikale
kumbe ate era yafuuse omutulugumbuzi. Abantu bano wammanga bankizo nnyo mu Buganda naye bonna tebakyalina kye basobola kwogera. 1. Ssaabasajja Kabaka yayinanga abantu abannakyewa bamukoleranga ebintu bye nga tewali muntu n'omu abasasula. Kwe kwali abavubuka b'ekibiina kyayitanga Bangawo abakongojjanga Ssaabasajja Kabaka omujja ku lubiri lwe bw'opoona w'alagana okumuzzaayo kazibe saamekeza ekiro. Wassanya Kalooli Mayiga Mr. Alagye yabagoba nga nenda bugisi mufungize ekyo ekibiina ne kisaanawo. Ne tugenda maaso ekibiina ky'abavubuka abaali tebeerya ntama mu Buganda abayitibwa Bankobazambogo bano baali tebasalikako musale ngera bagamba ekigambo ne Kaguta yennyini yeesika munda. Wassanya mission gyatuukira kugoba kibiina kya Nkobazambogo ekitakyaliwo ekyo n'akisaanyaawo. Ne tugenda maaso nti Mayiga yagoba bonna baminisita abasinga obungi mu Buganda nga yabegobedde nga bawandikidde ebbaluwa ezigamba nti Ssaabasajja Kabaka asimbye bawummule. Bonna n'abagoba. Ssaabasajja agenda otegeera ng'abantu baali bamuweereza bonna bagobeddwa. We twogera kati baminisita bali 5 bokka abali Emmengo abasasulwa ku nsimbi z'omuwomusolo eza Uganda government nga ziva mu gavumenti ya wakati nga Mayiga yabasasulira zonna ssente zino ezivaayo Mutano Wakalekezi. Era kye mbamula nti bamuyimirira kumpi nnyo ne basaakaanya gy'obeera nti Museveni yabawa emirimu mu Bulange okuba nti bava mukama wawe bamulyamu olukwe. We twogerera olukiiko lw'abannaalinnya lwonna Mayiga yalugobawo n'alusaanyaawo. Olukiiko lw'abeemiruka lwonna yalusaanyaawo. Olukiiko lw'abebika bajjajjaffe nalwo yalusaanyaawo. Mayiga n'asaanyaawo olukiiko lw'abamasaza. Mayiga n'asaanyaawo olukiiko lw'abataka lwonna n'olukiiko lw'ebika lwa Buganda lwonna n'alusaanyaawo. Kino nno akikoze okuziyiza n'okuba nti bafuna olukiiko lwonna lusobola kulaba Ssaabasajja Kabaka. Mujjukire nti ebika 52 mu Buganda tebiteekeddwa kuba nti bisaba olukusa lwonna okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda. Bagenda butereevu nga tebalina gwe bebuuzizzaako. Kiki ekyatuuka ku basajja bano abajjajjaffe 52 bali luddawa? Kiki ekyatuuka ku lukiiko lw'abannaalinnya? Kiki ekyatuuka ku Nkobazambogo? Kati bw'olaba Wassanya Kalooli Charles Peter Mayiga nga yeekwata ku bisubi atandise okujja abavubuka mbusima abavubuka ba Buganda bazze okwogera bali luddawa? Mayiga Wassanya Kalooli Alagye njagala kubuuza for 5 consecutive years back njagala otubuulireyo activity yonna abavubuka be waleese gye bakoze mu Buganda ngeri developmental. Njagala otubulire ku several occasions zonna Kabaka wabadde n'ebikolo mu Buganda abavubuka mu ddala kigobadde nagwo mu Buganda nga bakola ebintu ebidevelopinga Buganda be waleese. Nze nja ku-exposinga awo woli nakolera 3 consecutive years nga nkola n'omusajja wa Kabaka Kibirige Ssebunnya yali minisita by'obulamu. Nze nga nkola ng'asomesa abavubuka ku nsonga z'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda. Nakolera ku malwaliro gano 2 mu Wammanga. Kisenyi Mmengo wali Eddwaliro State Council okulira na Mama Dora. N'ensangi ewali eddwaliro lya Ssaabasajja Kabaka ge malwaliro 2 nga nsomesa kuno okusomesa sikusandise leero. Diukopisa stop fooling Ugandans. Bana abavubuka bonna Emmengo wabagobe buli kibiina yakigube kati wano wabajjewa zino zensole zetugamba nti weekubirira ggolo ne weewangulira n'osasula ne ssente zennyini ez'abazanyi b'ozanyisiza omupiira. Mayiga lekera okuzanyisa abantu n'okufulinga abantu. Kati akabinja kavuka kuwasasudde buli omu emitwalo 5 okujja okukola press release ng'okateereddwawo n'amawulire gennyini ge weesasudde ne ka TV ko ne bu radio bweteerawo. Kino nno kijja kukulya ate gye bujjawo katono ojja kutegeera nti ensi yakukoowa ate tekyagala kulabako. Gwe njagala otubulire projekiti z'abavubuka be waleese abazze badde bakola mu Buganda emyaka 3 mabegoba 5 nakati ze babadde bakola eziri productive. Emmengo wagoba buli kimu kyonna gw'okujjako okweterawo project nga bano abantu b'oleese olwembu bazze basula makula bawa amakula ng'ate essaawa zino si za makula. Essaawa zino zandibadde kutegeera nti Kabaka agenze funa obujjanjabi nti ye si kuleeta makula. Kabaka tayagala makula essaawa zino. Teri Muganda ayagala makula okujja nga musoloza mmere ya lumbe bwe munaalya nga mukama mumaze omutta nkiddamu. Mayiga Wassanya Mr. Alagye okujjako right now nga you are soliciting food and other necessities as you are preparing to announce. But if not so, we the Baganda, we want to know the health status of His Majesty the Kabaka of Buganda, Ronald Mwenda Mutebi II. Nothing else. Soliciting fund, food stuffs as if you are preparing something, please, over our dead bodies. Nebo onokolanga akalogoyi. N'okubassa Mbulange Emmengo mukulu omala biseera ng'afukaana abantu gonna mazzi naye ng'ate waliwo enjawulo wakati w'amazzi n'ekirala kye sijja kwogera.
kubanda gazi no program nzikolera abantu so sibisolo mukulu njagala kubuuza essaawa zino buli muganda gyali mwasasudde amawulire ne musasula TV musasudde babbuloga naye nze nkiddamu kodi yaabo yonna eriemu nti ndabika kabaka simubikanga akoleeta ka video waliwo agenda ogaba miliyoni 10 eriyo bawera wishes abanyumirwa ekigula lugi eriyo bawera wishes abamiliyoni video nebanga nti bwabanga buli journalist gobaga nti ajja kuvume nga alina akatambi akakali to miliyoni 10 weziri including you wasanya. If you have that copy that had announced that Kabaka of Uganda is dead, please don't hesitate to post that video. I will pay you 10 million Ugandan shillings cash in hand. If not so, zip up your mouth. Free His Majesty the Kabaka of Uganda. Agende ku further treatment than fooling Ugandans and Baganda. People are tired of you. Oh, so stinga mmere musimanyi bano balesa amakula. Abasajja Kabaka esazi nayagala makula. Kubanga you are paid for that. Ekyo kyokoze olwaliro kisadde miliyoni 35 kubanga weekiri. Nomba wa transport, nemba wa bintu by'oggula, babireete, ne mwesayiningira Smile scholarship simebi kimulesa abalema byonna tubimanyisa Abasajja saazi no tayagala abalema ayagala bulamu. Lwaki ofulinga bana Uganda? Awo nno nvuddewo nyenze ku kirala. Project ojjaji tulageza abavubuka ng'ofulinga bana Uganda. Kati ngenze maaso ebimuli biwummuzaawo nga bwe mbagambye ebimuli biwummuzza njagala genda kati ku state information. Bonna banyumiddwa ebimuli mbulange mbalamusizaako mwebale kuwuliza katunumba katugenze ku state information. Wano wenjagala buli omu ategeere omulimu gwe gwagenda okukola ku Twitter n'emitimbagano emirala. Nkiddamu nga sinatandika state information. Buli muntu genda ogulawo Twitter account muno muliko abantu kakaaga mugenda mu kasanvu ezo mugenda munaku nga mukomentinga ku Twitter bantu balina bagenda tukola ki Twitter. So kati information yombe buli mbulange mengo njifundikidde wano njimaliriza njagala genda kati ku state information era njagala buli muntu kati akwata papa ne kalamu ategeere. Ntandise bwenti wetwogerera amawulire gessira confirminga oba gemazo no soko lino bukatono. Njagala buli muntu wali oyimbe mwakayimba kano nti Katonda webalege nja kukwebazanga emirembe gyonna nja kukwebazanga obuteddiza nti ebirungi byakuwadde mu nsi kuno biri kuweebwani nti ayi Mukama gwabimpa ndikwebaza ntya. Obulamu bwakuwadde mu nsi kuno buli weebwani nti ayi Mukama gwabukuwa oli mwebaza otya. Nti Mukama obulamu bwakuwadde to the extent okwe-exposing amayiga ne government ya Museveni obulamu bwakuwadde bumwebaze. So genda maaso nga nti Katonda webale nnyo ojja kumwebazanga ebiseera byonna obuteddiza kubanga byakuwadde ku nsi kuno biri weebwani tayi Mukama gwabimpa ndikwebaza ntya. Katonda webale n'otulaga emitima n'abantu abalyaki enkwezenge ezijjudde mu Buganda ezesibye ku musajja wa Katonda azagala omubaliriza. Mukino ntegeeza ki? Ntegeeza nti Katonda talya paani ate mwetegereze nnyo bagamba nti edda basajja Abayisirayiri baali nga bakyawonera ddala mu Misiri nti Katonda yayisa ekiro kimu n'ayisa bamalayika be ne bajja ne basanjaga abaana b'obulenzi bonna abali mu ggwanga erya Misiri okugezaako okulaga Falaawo bikola byakola nti ate abaana b'Isirayiri badde mu ggwanga eryabwe. Falaawo n'awalaza empaka ngera mumanyi essaawa zino ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Wetwogera essaawa zino bannayuganda mwandibadde musanyuka nnyo era ne mugamba nti wetwogera Katonda kirabika erisa n'atera oddiza mu Uganda. Lubadde terulubusa ku ssaawa nga 8:30 ez'olunaku lwa leero. Katonda n'akyalira eggwanga lye bayita Chad n'alijjirawo omukulu gwe bayita Idris Deby n'afa. Omwami ono nno enkola ye y'omu ku bitabo Museveni mwawadde asoma ng'akola emikolo gy'abadde akola ku bannansi baayo. Idris Deby tabadde dikita tabadde afuwa mmindi ng'ate erimu gali yake Jamaica. Ono abadde emirimu gy'akola gyennyini gye gya Museveni gy'akola egy'okulyetinga obubinja bw'abayeekera n'okuliisa bannansi bakakanja. Era nga wetwogera bagenda kugola Moses omukeberako y'omu ku bannaggaggafuge abali mu nsi yonna nti alina obuwumbi $50 ku akawunti ze bonna abulese. Era wetwogerera nti kati mutabani gwe badde obuyinza buno naye nga at least wayinza okubaako wadde yaddeko ng'omubi omweru naye nga bannansi bagenda sigala nga bali mu kujaguza era ibba abakyadi Katonda abakyalidde n'abaggyako olumbulege. Naffe kye tusaba sooner or later kubanga ono abadde mukono gwa ddyo eri omumpe byosero tabasiba mutabani wa Kalekyezi ngera ku mikolo gyonna egisinga obungi omwami ono abadde ajja ng'amuwa ebbaluwa n'ajja okulayira okukola bizinensi okumulira biki ebyokukola era nga n'amagye agamu agakyali mu Uganda gabadde ga Idris Deby Mukama gwajjuludde olunaku lwalyo kati Katonda essaawa yonna tooki agikyusa agisse mu Uganda.
naye ate kino nkigamba Omumpembe Yosef Omutono wa Karekezi kijja kunze wandikola ekintu okulumya gundi n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa etayanula ate yeereega engalabi mwandiyagala okugyawo empologoma ya Buganda ekisa omukono eseerere naye mumwe mu famire yammwe omuntu omulala yenna ali mabega w'ekintu kino famire yandibwamu akatyabaga ate ne mukyejjusa nga obudde bugenze statement kanjiddemu wandikola ekintu okwagala okulumya gundi n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza famire y'Omumpembe Wasanya Kaloli n'abantu ba minisita balidde mu kabaka olukwe mwandigwamu enkukwe Yosef Omutono wa Karekezi nga tetunnatuuka wali wandigwamu ekiko mu famire mu ggwanga ali kuba minisita bakuba kibonna kubanga nabagamba nti gwakola ekintu okulumya omuntu oyinza okunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza na kino otegeeza ki Debe abadde mukwano nfanfe era nga bw'abanga ttaano abadde bamuyita Lamus owaliyo Madrid nga amusambira omupiira ogudifendi okumala ogubala mu kisaawe kati ye Katonda amujjuludde asigazizaawo omusajja wendowooza alinga mukaaga midfielder gwe bayita Dennis Sassou Nguesso ono wa Central African Republic oyo gwasigaziza naye abasigadde bonna Katonda agenda bamugirawo mpolampola eyo toche mulisize mulaga nti yakola ki yaddako munnange ndaawo saagala kulanda gange yajja Somalia n'abandi bali mutwalako ngenze ku nsonga endala okusookera ddala bannayuganda bagamba nti muwandiike mujja tegera ebibigala by'okuwandiika bwetwogerera essaawa zino ebbaluwa ze mwawandiika ne muzitinka ku Home Office State Department UN wawa zimaze ne zireeta ebibala bye biriwa wetwogerera mu kampeyini ezibaddewo zonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atulugunyizibwa nga atali munnayuganda ayisibwa ng'ekyokukkubo ne muwandiika amabaluwa ne muwandiika buli kimu okutegeeza bannansi ab'ensi endala okutuyambako zamaze ne zizaala ebibala bino wammanga wetwogerera sanctions oba ziyitize tuyita empingu ezisiba abampembe abakola mu gavumenti y'Omumpembe Yosef Omutono wa Karekezi zaalumye dda ngera kati okufuna visa balina kumala genda kusima malalo g'abakitaabwe ne banyammwe okufuna visa zino mu kino baasose visa restriction oba ban bagenda kuddako financial ban kino kitegeeza ki buli muntu yenna oba olina kabizi oba olina kakoko oba olina ka bank account nga kali mu nsi zonna sente zigenda kubanga ziteekebwako envumbo nga tosobola zijjayo kati bataddeko nvumbo ya kutambula ngera ne kibaluwa kiba kuntume kinaatera okuyita essaawa yonna wiiki eno oba wiiki ejja kyembagade mugende ku Twitter mwebaza abazungu kye bakoze opona abantu abalala okubanga musindikiriza Omumpembe ono Kyagulanyi bagamba tulina non-violent nga mulooza museka ebintu babikola mpola labada style nga mulooza akola ki asaaga bwetwogerera Omumpembe Yosef Omutono wa Karekezi n'abantu bana wammanga sanctions zino ez'obutaddamu kusala mu ggwanga lya America weponensi ezisinga obungi zibagenda okusapulangako ebiwandiiko bino zigenda kuluma mwalabye ng'ono mukyala alina enviiri ezimulinganga omuwemba gw'ekasenyi ku mwalo eyayita Judith Nabakooba nga gamba tebannafuna biwandiiko biraga nti babateeddeko embago maama Nabakooba situla embaligazo n'obuviiri bwakusenyi kubulinganga omuwemba gw'ekasenyi ogenda osaba evisa ya America genda ogisabe manyi kuno kwoli Nabakooba kwata embaligazo oba enkobogozo n'amagulu akalinga stress nywa soda mu winter ogende osabe visa mu ggwanga lya America ku kitebe kya America ojja kutegeera nti babasibye omanyi oyasamiriraga akagiga kakalo akali ku mudala akayiseeko enswera gyonooza nti gwosinga okutegeera osiba social media ne mugiteekako emisolo kyokka mugenda okutegeeza ensi ebizibu mulina n'okutegeeza ekyo kye baagala mukozesa social media awe tugambira ani asiriwazaani mukulu wetwagambira nga mukowe wumbe nga tolina byakwogera Nabakooba Mugamba nti you are against social media, but the same people you can't use social media to broadcast or to tell the public. So who is fooling who? That means never fool a fool before fool fools you. Tosiriwaza nga musiru tanda kusiriwaza. Nabakooba. Njagala kugamba obo wange oli mukazi otegera bulungi kwata amagulu agakulimu enkobogo okwata n'obuviiri wakusenyuka ng'omuwembe gw'ekasenyi ku mwalo okwata obusuuti bwo bw'otambula nabwo ogenda osaba visa ya America olinnyeyo. Bw'oba wagulayo ennyumba ebagita mmya amye ate kyekiddako kati anti babagamba nti mwagala kwebuuza mutemunafuna summons. Omu ku officer junior mu embassy ya America mu ggwanga lya Uganda yavuddeyo n'akugamba lunye nti bwe muba mwagala ebbaluwa ezo gwe jangu osaba visa ojja kitegeera kati bano bantu wammanga bataddewako embago n'abalala abatannaba kwogerwa kubanga amanya gagenda kujja. Bwe twogera sanctions zino zirimu abantu bano wammanga asooka ku lukalala kuno ate nga summons zino baazifunye dda mu State House Nakasero Museveni azirina era okumanya bano bebuzaabuzanga bafuka banaaba munnange munzijukiremu katono gye muvudde katono Omumpembe Samukuteesa
yabadanga kola PRP yabadanga kola public relations wa government y'omumpembe Senator Mutano Wakarekezi ng'otagabye embuzi awewe tampisi kundi to the extent babade bakozesa diamond wa Uganda bakozesa gold ne sente enkalo okuwa abazungu batuyita ba lobbyist okulobingira Senator Mutano Wakarekezi obutamuteekako sanctions n'okukendeza pressure eva outside w'eggwanga Uganda kino nno ku America kyagaanye okukola era America ne bateekako ne bateekako sanctions ziva omwange wetwogera Sam Kuteesa bali mu mbeera mbi ne Museveni yamugambye nti wamisinze otya okuba nti batuteekako embago zino bano nno beebuzaabuza nga abazitaliiwo neewe eziri era kyovula ne kyankwanze saa zino takyasobola kwogera bigambo bingi olw'ensonga bakimanyi nti buli ambassador za Uganda azitola mu America ayinza obutaddamu kulaba ku kizimbe kye yagula oba emmotoka gye yaleka mu America kabeere omukazi tutandise bwe tuti asooka ku lukalala kuno yo senti bahabula otabayisirwa the son of Karekezi number 1 Salimu Sale oye bamugomera nga bakava mu nsiko nakati bamuzzeemu kuliko Sabiti Muzeyi ono yali amyuka omuduumizi wa polisi mu ggwanga bamuziba nekwali kuliko Abel Kandiko Lubakyoya ono akulira CMY tase bantu asula mpigi kuliho omukozi Kanyirugaba omuguwa ensimbu kwali naye lero bamukozeeko kuliko Justice Byabakama ono nno ye yatubba akaluka Fenadda ne mukati neyogoma n'alangiriramu omumpembe Senator Mutano Wakarekezi otalina wasobola kuyita kufuluma ggwanga Uganda mbwagenda mu America kuliko Justice Winnie Dot ono ekwali n'akakiiko ke konna nkiddamu kuliko Justice Winnie Dot n'akakiiko ke konna aka high court bonna bali ku pano eyasoma emisango gadibengali ng'embwetunde muzigo tibwegunaadi banzeke nnyini nja gwemangira olw'ensonga nti abaguzi baleka babuze Justice Winnie Doti omu ku bali ku lukalala luno n'akakiiko ke konna bwe baali ensimbi z'omuwoomusolo okufunga omusango n'okubuzaabuza bannayuganda so Mr. Justice Winnie Doti do you copy sir so if you think that you are so superior to the others please pick up your passport go to the American embassy and ask for a visa you get to know that you were banned mama yangu Fatuma mtasikia hii dunia si nzuri mudafutiza wantu kwa nchi yenu Uganda lakini kwa nchi zingine hamwezi kuingia sasa we pata passport yako enda kwa American embassy uliza wantu wakupatia visa utasikia mama mfude nyenze maso kuliko mwame kubaita donna basa nekwali kuliko mukyala yagamba nti ewawe ente zironde bafune 10 onono mukamu 7 number 3 kubaita Ruth Nankabiro nekwali itambuye chief whip wa NRM kwali kuliko mutabani wa Museveni wecha amagobaita Ronald Shibule ononnongo emukono yefulayo Katonda mukutta abantu ne Safe House ne bamutaddeko kye tuyita embago babba ntasobola kuyingira ggwanga lya America tugenze kubaita Priscovia Narayso omukyala yambala ebiteeteyi mu Uganda ekanga Star General ye ne bamutaddeko embago niyo nabaddala kubanga lero bali gwayinda gwagana okusemera mu family yaabwe tamukiza fuluma ggwanga Uganda Narayso tasobola kuyingira ggwanga lya America n'amawanga amalala tugenze ku mwami gwe bayita Kakabajenda oneta sobola kuyingira ggwanga lyonna litibwe lyame kuliko Eritu Mwine liso moja kuliko Karekezi Kayihura kuliko Odrek Lwawogo ono mu kutunda ebibumba ennuuni ebiwowoolo n'ensigo z'abannayuganda talina mukwatira nsawo bamutaddeko embago ey'obutaddamu ttambula jjukira ssente ze badde bazibba bazitwala mu America kuliko Jeno Kayindo otafiire ono mu kutunda sukaali kutunda kasooli muwogo n'ebirala n'okubbetta katalina mukwatira nsawo kuliko omukyala Genetic Kataha mu 7K Mbabazi ono naye essaazi zino wetwogerera baŋŋambye emizimu gimusitaniso mukubirako bizitaniso mumubirako akatambaala gimuyitaayita naye akyagaanye okukkiriza nti era embeera ye si nnungi yakyogera embeera ye si nnungi kwali kuliko no mukyala yeeyita nti yasinga okwogera mu NRM n'abagisookawo basinga gwe bayita Kasule Lumumba y'omu ku batakyasobola kugendako mu America okugendako e Miami ku beach okugenda ku Las Vegas okuzanya buzaala wadde okuzanya kaadi emu ey'ekitundu takyasobola kugenda kuliko ono eyagamba mbu ye yakulira ebitundu by'amambo katasobola kukkiriza muntu kugenda gwe bayita Tango Doi ono naye takyasobola kulinnya mu ggwanga lya America n'amawanga amalala kuliko myuka wa Speaker wa Parliament y'eggwanga Jacob Olanya ntakyasobola kulinnya mu ggwanga lya America ne baba bamutenda kuliko omumpembe mukwata abakazi talina mukwatira nsawo eyita Captain Michael Mukula ono si mubbi mulwadde yabba n'essente z'abalwadde eza Gavi talina mukwatira nsawo mukubba n'okwana n'okwagalibwa n'abawala busiga empitambi talina mukwatira nsawo kuliko omumpembe Asimwe Bravo ASP Asimwe Bravo mu campaign eziwedde ono yatulugunya nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okubula omuttamu omuntu n'abantu ba Nuupu nga buli district yono omumpembe bw'omusangawo nga yaduumidde ayagala kutta busi muntu ono n'Asimwe Bravo mutabani wa Bravo
mu bitundu by'embalala tachasobola kukwata passport yembo atembe tali nyagende mu nsi yonna endala ate kino tekikoma ku America gye nkomerekereza wansi ngenda babuli ebichi ebigenda maaso mu Uganda kuliko ASP asimwe oba mwesigwa ono naye eyali addusogera mu ggwanga erya Rwanda oluvannyuma n'akomawo mu biseera bya kale kayihura mwamulaba nnyo nga atandise okutega Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kampeyini yamukuba emigo okwagala omuttamu omuntu naye y'omu ku bantu abali ku kino kuliko the Inspector General of Police Okoth Ochola. Mr. Okoth Ochola, how are you, sir? Hope you are doing fine. You are among the people who have been banned from going to America. Hope you know now the real reason as to why Ugandans are very tough. They are tired of you. You know, you people from northern Uganda, you think that some of you are very superior to the international community. But let me tell you, Mr. Okoth, now you are going to face the consequences. You know, you've been in play an idol image that you are not seen somewhere, that you are not playing the game from 7. But now the international community has recognized you, that you are among the people who have been torturing Ugandans, east and west, on orders of Yosef Tibahaburu at the side of Karekes. So now you know that you are no longer supposed to enter America and other countries. So Mr. Kothachora, the Inspector General of Police, now hope you know. Netugenda maaso kuliko ASP Peter Okech. Peter Okech, I warned you that since you left Somalia, you have been profiled by the nation of Somalia worldwide. They know you. You did a lot of atrocities in Mogadishu. These people knows you well. As we speak right now, you are among the people who have been banned from traveling. Peter Okech. You are among the Assistant Inspector of Police, Peter Okech. Kuriko, the Assistant Inspector of Police, Abaine. You are among the people who have been banned, including Sam Kutesa and others. The other list will follow any other day. So those are the people who have been banned from going anywhere or near the border of USA. But amanya gonna nga bwe ngasomye n'abalala batawulidde manya gammwe gajja soon or later. This week officially bagenda bategeeza kiki ekigenda okuddako mu maaso. Ebbaluwa eno nno bwe maze okufuluma abantu baali balooza nti byakusaaga. Eggwanga eri America ligenze mu maaso ne lisendinga kopi eno ku bitebe bino wammanga International Criminal Court etula e Hague, Netherlands. Kitegeeza ki? Mwenna b'ensome bagenda bateekako ekibaluwa kibakuntumye ng'ensi woogwa basobola okukulyawo nga Gaza n'otaddamu okulabika. Nkiddamu ebbaluwa zino kopi efuniddwako International Criminal Court whereby ne bono b'oli Kenya basobola okukulya nga Gaza. So stay where you are. Kuliko International Human Rights Commission nayo efunyeko ebbaluwa eno. Kuliko UN Security Council nayo efunyeko kopi. Kati ebitongole bino babifunyeko kopi kitegeeza ne mu nseera gye zijja okujja mujja kuwulira nga bataddeko envumbo nga temusobola kufuluma Uganda. Akono kwe kabadde akanyomero akagatta state information esoose. Ngenze ku kitundu ekyokusatu ekimaliriza. Njala mutagingire abakiise ba parliament bonna mu Uganda. Mwenna abadde speaker wa Uganda Rebecca Litwala Kadaga, Wepo ne abadde omumyuka we Jacob Olanya ne bamemba ba parliament mwenna 1524 mujje wano mu mpulirize. Uganda yensi Katonda gye yawa ebyobugagga ebiyitirivu ennyo era nga Uganda erimu amafuta mangi nnyo bitundu bisinga obungi. Najja ne bagamba nti amafuta agasangibwa ebunyoro gonna Yose Tebahabula otabazirwano Kalekezi yagatunda ne bayisaako mu parliament olugaayu n'abanga bagitegeeza nti amafuta gano bagakolera endagaano. Bwe twogerera bagamba nti ak'omunaku ke kazikirizaako omugagga era ekuba omunaku tekya. Bwe twogerera kati amafuta gaffe agali ku nnyanja Albert Yose Tebahabula otabazirwano Kalekezi amafuta gano yagatunze era nga yagaggyemu musimbi omuyitirivu ennyo wadde tegannasimwa ngera ekitongole kigenda okugatwala kye bayita toto ekigenda okugatwala. Diiru eno yakolebwa nga ne parliament temanyi family ya signing amafuta gano ku nsimbi empya n'enkadde ne bagagula era muli atamawulire amafuta ga Albert bagasandise ogasima parliament ena kyekimanyiiko terwadde Munnayuganda erina kimanyiiko olw'ensonga nti Yose Tebahabula otabasirwa ne family ye amafuta gano bagalyamu ssente enkalu. Kati ku ssente zino ekitongole kino kyebaguza amafuta gano kyali tekirinawo hard cash ne kigenda kyewola ensimbi mu bbaaka y'ensi ne bakiwa ssente obumbi n'obumbi bwa dola bazikwasa Museveni ne family ye okuba nti batunda amafuta gano aga Albert. Era nga mu ddiiru eno omugenzi w'eggwanga omugenzi erafuga eggwanga ne Tanzania Pombe Magufuli bwe yafa
yali amaze okwafuna obutakkaanya n'omukulembeze eyayita omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoseti Bahabura otabani wa Karekyezi kati ayinza okubanga n'essaayo n'ayinza okwerekera lwa Ssenkaaba bafuna obutakkaanya nga omusajja yagala muwa obusimbi butono ate ng'ono alaba amafuta baganyira babba mangi nnyo era endagaano yalimu amafuta gajja Lake Albert ogatuusa ettanga port mu Tanzania ku mafuta gana amapya agatali geebunyolo nkiddamu bino byenjogera bya Lake Albert amafuta agaliyo soogera ku geebunyolo njogera ku mafuta ga Lake Albert agatundiddwa Parliament emanyi teri munansi n'amanyi tugenze bwetu era Pombe Magufuli bwe yagamba omumpe Yoseti Basula mutano wakale tiserezaamu Antono nnyo ku pipeline eno Museveni agamba ogunywanga n'ogufujja era bebimu ku biyinza okuba nkidda bimu ku biyinza okuba bibyaviirako Pombe Magufuli okuba nti akkirira wa Ssenkaaba okusigenda kubalwisaawo Magufuli bw'agaana Museveni n'anoonyegera ekyokukolamu ekintu kino n'akyemaliriza era kigambibwa nti olw'okuba nti bano abasajja bamafiya nnyo olwamaze okujja Pombe Magufuli nakkiriziganya n'omukyalo n'okujja okusayininga ddiiru eno nga naye omukyala ddiiru gy'asayininga ayinza okuba tagitegeerako bulungi olw'ensonga nti akasente kabaddewo ne bamusayiningisa endagaano eno neeyitawo oli bamugjawo lwagaana ddiiru ono yagisayininga kyeyali sayininze takimanyi naye nga ddiiru yajjawo Magufuli ge mafuta ga Lake Albert ge yagaana ng'alaba eggwanga bagenda dibbo ddimalamu ensimbi ye n'abigaana bwe tugenda mu maaso ddiiru eno nno yasayiningibwa abantu bano wammanga era ebagabana ensimbi z'eggwanga amafuta agava ku nnyanja Albert muno muli omumpembe Yoseti Basula mutano wa Karekyezi mulimu Janet Kembabazi Muhoozi Kanyarugaba Odrek Lwabwogo kuliko Edwin Kalugire Sam Kuteesa Salimu Sale ne Janet Museveni be bagabana ensimbi zino era ng'ensimbi zino buli omu zaamuterwa ku akaunti ye oba ensimbi zino this money was swindled oba zaateekebwa ku akaunti ez'enjawulo mu banka zino wammanga zingendo bagamba nga zimaze okufunibwa nga kampuni bagiguziza amafuta nga teri munda Uganda yina ategedde kusereza amafuta gano sente zino mwe muli Royal Bank of Scotland mwalimu SHBC Bank of Singapore mwe muli ne Swiss Bank account mwe muli ne City Bank of New York ndi USA ezo sente gye zaayita ez'amafuta gano aga Lake Albert agatundibwa nga teri wadde member Parliament amanyi teri wadde muna Uganda amanyi muve ku gaabonyo lugano njogera ga Lake Albert agagendo simwa soon or later nkiddamu sente zino zaayisibwa ku account ez'enjawulo mu banka zino wammanga the Royal Bank of Scotland HSBC the Bank of Singapore Swiss Bank ne City Bank of the New York USA America niwaayitibwa sente zino ddiiru eno yayisibwa mu mitendera emikyamu egitamanyikiddwa kubanga abasayininga amafuta ku lwa Uganda nga bulijjo baatunda ebintu byaffe y'ensonga lwaki buli kimu bakikola nga tebalina gwe bebuuzizzaako kubanga bo eggwanga baali wamba ne balitwala ne balimaliriza mu bufunze buli munnayuganda ali eyo sabira nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II sabira nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bano be bafuuse omuziziko eri eggwanga eri entwala ganya ya ggwanga Uganda Museveni yagala gitwaliramu mu kino otegeeza ki abantu bangi bagezezzaako nnyo okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu in each and every aspect baagala ayogere kino nkiddamu bunoowulya munnamawudde ng'asindikiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okugera ku nsonga ya Kabaka he is paid to do so bw'owulira bloga ng'akritisazinga Robert Kyagulanyi Ssentamu in any situation he was paid to do so bw'owulira omuntu yenna ng'abuuza lwaki Kyagulanyi tayogera ku bintu bya Kabaka basasudde 3 billion Ugandan shillings to attack Robert Kyagulanyi if he comes out and make any statement concerned his Majesty the Kabaka of Uganda Ronald Mwenda Mutebi the second his health status mukitegedde bulungi nnyo so Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kwogera and those who are criticizing him that yalese okwogera ku nsonga za Kabaka n'agenda mu lusirika olw'abakulembeze banne abanoopu please mind your business. Mind your own business. We the new supporters and people power, we are so contented with each and everything which is taking place in NOP. So whoever attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu that he doesn't make mistake because he planned that things long time ago. Era nga amanyi kiki ekigendera ky'emeeting ezo yakikoze kubanga amanyi abantu bangi nnyo mu Uganda babuuza ki ekiddako but let me tell you engambo mulina nnyingi nnyo
abamulota n'okulota nga mwagala kumbabula Kyagulanyi Ssentamu nga mugoberera ebikola byakola, please mwewumuzeeko. Omusajja ebizibu byayisemu gwe tosobola biyitamu. Omusajja ebintu bya fesi tosobola bifeesinga. Olw'okuba nti mwagala nnyo buli kimu bakiteeke ku mibambagano, abagenda kino kyekiddako tajja kikola kubanga amanyi abantu badiringa nabo. Bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze. Robert Kyagulanyi Ssentamu yamanya nti akajja obunaku keemanya. Alina ebintu byasirikira mutajja ku ebata bajja bagamba ku mutimbagano labadaba style. Buli omu amumanyi, nani ngirabiranga agimanyi, amanyi gwe bloga, amanyi asharinga, amanyi commentinga, kati mwabali eyo nga mukozesa obutamanya bwammwe owabateekebwa mu mitwe n'okuba nti temala kwebuuza nga amazzi agatambula ekiro gy'obeera nti bwe gatukeera ku makya ne gatambula tegagenda tutuuka emisana. Mweriko. He's not going to mention anything. Era olusiika lwe yabaddemu lwali menti okubeerawo. Bye yakoze byali menti okubeerawo. Whatever was in that conference, kisigala naye ng'omuntu. Kati njala bagamba the problem is abantu mwagala nnyo okufuuka abanupu okusinga abanupu abalala. Mwagala nnyo okutegeerera Kyagulanyi n'okusinga Kyagulanyi waategeerera. Mwagala nnyo okumanya mutambuze eŋŋambo Kyagulanyi eŋŋambo yazimyutinga bwe vyu. N'aziteekako full stop koma n'asiringako teri. Kati baliyo ate kati azaako ki? Agenda kukola ki? Ayagala okumanya kyazzaako yeno kibuuze nnyoko. Ayagala okumanya kyabadde mu lusirika ngendo kibuuze nnyoko. Nayagala okumanya ekiddako ngendo kibuuze nnyoko. Kyagulanyi tajja kigamba kubanga eŋŋambo ziyitiridde. He will not. Yabamanya mwogera nnyo ebiriyo n'ebitaliyo. He knows what he's doing right now because amanyi bw'anaakibagamba ekyakigenda kisanga mu State House. Kati amanyi bw'azanya n'amapeesa. Mwe bw'ozanya kaadi zino omanya nina 2 na master oli ayina ekisala ayina ajja ayina omunana kati mbizanya ntya. Kati eri abadde babeera nga mugongo gwa Kyagulanyi nga baba kaadi ze ne bategeeza bali kiki ekyokukola. Kati Kyagulanyi bwe bazanya kaadi ze bwe bazimuwa ng'azipikinga bw'ati asooka n'azizanyiramu wano wansi kuba amanyi mabega ali abamulaba ati bw'amala ozibalabala n'amanya figures ki ezaalina azikwata bw'ati asimbulako obusimuzi bw'atyo n'amanya badde kityo n'anonya figa kiti yenene oba jje n'amanya nti kati eno gyenzizaawo takyazanjuluza bw'ati takyayanjuluza kaadi ze. Kati kaadi wanti wali atazannyangako matatu buli omu yali azannyeko amatatu ekitegeera kuba Kyagulanyi matatu abadde aziteekawo bw'ati ngeno eri omugongo abaziraba ne babuulira bali nti mukube 2 talina masa ne mukube 2 ayongeremu kaadi endala. Kati Kyagulanyi yamanya okay mundaba kati olumalo zigaba wali azijja obuzibu ati n'asooka n'atunulamu figa ezirimu n'azipiikinga kati n'aziteeka wansi. Kati gwe laba kiti no tomanyi figa kizaali no kati gwe mukuba 2 abeera n'embwa ze nga 3 walonda embwa wanaagikubira yamanyiwo. Kye mwagala okumanya tajja kibagamba yamanya eri abatunula mu kaadi ze kimanyi bulungi. Kati yagala okumanya gye bazanya mu zzaala agenda Las Vegas California bajja kulaga kingi gye bazanya mu zzaala. Kati mulimu emitwe mufe yamanyi kyagenda okukola ekiddako. Omulimu gwe mulina okukola mugende ku Twitter. Omulimu gwe mulina okukola mugende muwandiika amabaluwa ku embassy ez'enjawulo nga mulumiriza ababbi bakina balabambala essaati emu ng'enfudu bana abakola diversion mubateekeko sanctions kubanga sanctions tukyagala abantu bangi nnyo abefudde nampulira zibi. Abeebuuza ono Baramu Barunyampire akolera ani? Baramu Barunyampire akolera state akolera Mengo akolera Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Mr. Araje gwakolera kubanga tugenze okuyingira mu bitundu bino nga yatereka n'empira gy'ebika yateeka egy'amasaza n'ebivulu bya Buganda yabitegeka gyobera tewali basajja Baganda bateeka bivulu bino. Era n'aka video akakayita Musabasajja Kabaka kali agenze ku shoppinga. Baramu Barunyampire yataka video yako akola ngani mu mawulire ga Uganda mu state akola mu ngani. Nabagamba ka video tebakulya sente kafuluma ako ka video. The fact is oyali Sabasajja Kabaka but last year ng'enaku z'omwezi 7 omwezi ogw'e10 omwaka 2020 period ka video kakadde kanaku z'omwezi 7 omwezi ogw'e10 omwaka 2020 si ka 2020 they shouldn't fool you. All media stations ani yakafulumye kitegeeza Barambe bamuko spy agent bade baspyinga Kabaka. Era kyandiba n'okubanga mu bantu abamu obutwanga naye mulukwe mwali. Kubanga tumumanyi yomu ku bantu batambula ku bana Uganda ebweru.
era mu mpapula ze mutandika okuwandika kati ne ku Twitter oyo alina essaati emunga enfulu muteekeko mumuwandike mukitegedde bulungi tebaddamu ne babalimba. So congratulations His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu upon being elected as the President of Uganda. Let us pray each and everything will come to an end. So we are waiting for you for the swearing ceremony on 12th of May 2021 at Kolo Airstrip. Abasigadde mwenna buli agala okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazzaako please ebiga mwogedde bingi n'oli bloga mu kifo ky'okuzimba azimbula buzimbuluzi mu kifo ky'okukola ekiddako azimbula buzimbuluzi ebyo tubimanyi bulungi nnyo. Kati Robert Kyagulanyi tagenda kuddamu kuba buli ekyagenda kuzzaako mulinde bulinzi n'ekyokwogera Kabaka ekyo tajja kyogerako tagenda kyogerako. Kati ebintu byakola abikola mpola mwe mulina keeping on genda ku Twitter muwandiike open and Twitter account counter attack Museveni's mafia on social media nga bw'atadde ssente ku social media okulumba. Mbagambye bazira kisa abalaba videos zange balina milioni 10 bugule bweddu. Buli munnamawulire ali ku radio stations e Kampala ne TV nga ganta Lumbuye yabika Kabaka mumugamba apostinge video eyo ku social media milioni 10 bagenda zimuwa kubanga tukime mu frame 5 ku nkaga buli mwezi mukulya ku TV ne radio station. Kati mwe mugende mubagambe buli agirina agende asobola okubanga akola ki asobola okubanga agipostinga milioni 10 weziri nzibazira kisaba ngambe mbagamba agirina bagiteekeyo bamu milioni 10 weziri mukitegedde. So ebintu ebyo byonna nga mbiwulidde mujja bitegeera. So mwenna mbatumiddeko mwenna bana Uganda buli abadde alaba video eno mukama 13 ampeera temujjanga okwo. So further muleke akole emirimu gye ajja gituukiriza kubanga bagamba nti n'akikuba empola akitta akikuba empola akola ki akitta. As we keep on placing free Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri or free His Majesty the Kabaka Ronald Mutebi w'okubiri to go for further treatment, but anything else which happens to him, Mr. Araje Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga, you are accountable. David Wasajja, the so-called Prince of Toro, you are accountable. Sarah Kagere, the so-called Princess of Uganda, you are accountable. John Katende, the owner of Ebony's, you are accountable. Yoseriti Bahabro Tabaisura, the son of Karekezi, you are accountable. Janet Kembabas, you are accountable. And all paid hooligans in Imengo, including those 5 ministers who have betrayed their boss, you are accountable for your actions of betraying your boss. Mutegedde bulungi. Mukaba 13 ampeera tusisinkana olunaku olulala mukusule bulungi mweraba.